ekibuuzo kino nkiraba nnyo ku page zange almost buli video gye nkola. Watugamba mukana akalulu tugenda kulaba ku tear gas. Njagala nnyo tutegeere ekintu kye tulimu ba comrades. Njagala nnyo tutegeere ekintu kye tulimu, tuve mu kintu kye bayita cram work. Okitegeera tibakugaye formula olwango oyagala okumanya colours za rainbow ziri musanvu ojja gamba Richard of York gave birth in vain. Nenga ate tulina formulas nyingi ze tusobola okukozesa. Mr. Richard Onyango your girl babiri is vomiting. Ezo nazo no osobola ozikozesa okulaba nti ofuna colours za rainbow. So formulas nyingi nnyo. Njagala muna Uganda otegeere ekintu kino. Tegeere kiki tulwanagana nakyo. Tuli mu kintu kye tuyita dictatorship. A divided dictatorship. Nkiddamu a divided dictatorship. Bino ebintu mbigamba kuba luli nabasomesanga kati bino mbikugamba according to my own experience gye mbaddeko ku ground ennaku zino nti kati nze ndi commander wa ground. Ati kabanyige. So ennaku zino zemaze ku ground assessing embeera nti ne police yenyini n'amagye bali divided. Nkiddamu bali divided into two. So kumabagezako nnyo otambula ne mu trail ya president, especially obanga osooka n'ovuga n'omusanga then najja ne mutambula ne muyitamu then ne musookayo gy'akola ki gy'agenda. So ekyo kintu osobola okiraba nti waliwo abasookawo to provide him security. Kubanga nabaga nti kati obulamu bw'ono omuntu Museveni abwetaaga nnyo n'okusinga obubwe bwennyini. Nkiddamu His Excellency Kyagulanyi Museveni yeetaaga nnyo obulamu bw'okuba nti akyali alive than Museveni himself. Lwaki? Ono just ono ye spark nakugamba revolution spark yazo always ebera ku revolutionary leader yaberako. So kati gwe adiringa naye oba gwe dictator yina abera adiringa naye kikakata kugogeza kokola ki akumudependinga then kino ekibuuzo otulwanagana n'ekintu kye bayita dictatorship. Kugambe it is a divided dictatorship. Waliwo side egamba nti obuyinza tubuweeyo mu batubuwa abantu, waliwo ne side egamba nedda. Side ene egamba nedda ki ekintu kyeyagala okwachivinga. Side ene ya eno eyagala kukula kintu kye bayita state of emergency, kulangirya state of emergency kubanga kudita nabagamba kudita tesoboka. Lwaki? At this stage ngolede tuyingidde akalungu, already tumumanyi CDF, tumanyi nti bonabona dia bonabona ba corporates ba system bakolera system kati kudita tesoboka. Ekintu kye basobola okulangirya bakita state of emergency. Emirundi mingi nnyo olabye abantu bano nga bagezaako nnyo okwagala okuteekawo civil oba internal conflict wakati w'abantu bennyini. Wakiraba ku kyabalaalo nga baleeta abalaalo ne baleeta mu Buganda ensolo zaabwe ne ziri emmere y'abantu. Bwe baamala mu Buganda nga kibaleme ne babambuza mu northern mu Teso region ne batandika okuliisa abantu emmere yaabwe. Then weeraba nga kiganye nga internal conflict wa civil conflicts ne yaviirako Kagame to take over mu ggwanga erya Rwanda ng'eganye. Yalaba wamulaba yike nnyini nga yefudde Jesus ate nga yike nnyini yabaleeta. So nga kiganye okumulya. N'essaawa eno mu kalulu ke tulimu bwekiti wekiri. Waliwo side egamba nti nedda ekintu tukite. Kubanga ki? Wabula ekintu kyenkakasa nti byonna byebakola they are going to be held accountable. Nti zonna these are crimes against humanity. Zonna ze bakola file it is open. Bonna buli akikola tagenda kuwona. Nkikugambye tagenda kuwona. Byonna buli akikola tagenda kuwona. Omusango gwa ICC taguwona. Okitegeera fekyovola that is why we are profiling. Nakugamba nti eno revolution erina okugwa either peacefully or forcefully. It is Museveni to decide. Ye amanyi engeri gyagenda okusalawo. Ubanga yagala force agenda kuvaako na force. Waba yagala mirembe agenda kuvaako na mirembe. Yensonga lwaki mbasomesa nnyo ne mbagamba nti we tubanga tukyali mu kintu kye tuyita democratic avenue. Ekintu kye bayita dialogue it is still open. Paka na democratic avenue zikulozingibwa mu protest vote. Kati essaawa eno kino ekintu kyakola waliwo side egamba nti provoking abantu bano basobole okusituka. We basituka oberewo kyovula abajja ne bakuba abantu tear gas. Poliisi najja ne yeeyogeza n'agamba nti abantu batandise okukuba amayinja ne bakuba abasirikale ne bamenya ne gundi za patrol. Kino ekintu kino bakusindikira message gwe ali desperate ng'obwongo bwo wasetinga mu direction emu bagisindikira gwe message nti musobola okujja ku government eno n'amayinja. Okitegeera oba bagala bakoleke fujjo oba dize the same force. Jukira bazimbye ekintu kye bayita ghetto structures ze tutambulira bana ba ghetto mwe bali bana bakasuka amanya njagala tutundiye kyali ekawempe nti bali bakakubayo butiya gaso biri waliwo lumwala banga bali batandise okwata amayinja lwakubanga wabulayo abeegattako okusobola okuba poliisi amayinja bali ne bali nabo baapowa. Okitegeera kubanga tewali wachi w'amaanyi always bana abantu bamwe bali batambula naffe. Okitegeera nefuula okubanga tuli peaceful tuganye okumwa kyakola kyayagala essaawa eno yotiya gaso gwe mulaba amukuba kusobola kufuna state of emergency etya nti asobola okulangirira nti kati embeera gye tulimu abantu balwanagana tulina okukakanya embeera eno akalulu tukongeddeyo. Kubanga nakugamba nti akalulu kano ke kamujjako ekintu kye bayita legitimacy ffe kye twetaaga. Bwe tumala okufuna legitimacy tusooke tumwambale
tulabe kikyagenda okuzzaako. So we kugambira nti either forcefully or peacefully. So tetukulaminga bintu. Njagala then n'ekirala element ey'okubiri gye baweebuuza lwaki akikola mu Buganda. Lwaki akikola mu Buganda? Tiyagas ono tumulaba nnyo nnyo ng'omusajja nga tuze mu Buganda. Lwaki? One, is dealing with an angry generation. Yakimanya ebikolobero byakoze abantu abali mu Buganda region si Baganda bokka wabula buli muntu awangalira mu Buganda region ebikolobero by'abatuusizzaako bingi naye akimanya nti obusungu bungi nnyo. Bokola ki nti obusungu bungi nnyo mu Buganda region. Kati eri side eyagala okulangirira state of emergency ewamba eyagala okuwama ngeyita mu kintu kibayita state of emergency eyagala etapinge mu buno obusungu obuli mu Buganda region okusobola okukola ki okukola ekintu kibayita okulangirira state of emergency nga batapinga mu busungu obwo kyovula batiyagas ono mungi. Naye obanga obadde otambula ne president gundi ez'enjawulo nga especially nze bwaffe tugivuga Rabadob style osooka n'ogendayo omala okugenda n'osooka no assessing embeera ebeera kamu. Era abasirikale bana babeera ku venue esooka waliwo abasirikale waliwo ekibinja ekimu it is there to protect. Waliwo n'ekibinja ekirala ekijja nga nakyo kizze kukola ki kizze kutabangula nkiddamu. President campaign za president zirimu element bbiri. Zirina ekibinja ekiriwo to protect, then mulimu n'ekibinja ekijja kutabangula mirembe. Bonna mwe bali mu bantu bano obanga wetegereza ebintu bino nga assessinga bulungi embeera nga wakola ekintu kibayita assessment nga assessinga bulungi embeera egenda maaso kugwa nikugambye mulimu elements bbiri. Waliwo ekibinja ekijja to protect nga bo bazze ku security, then waliwo n'ekibinja ekijja nga kizze kutabangula mirembe. Kiki ekikuba abantu always kino ekibinja kikulibwa mu kiibi. Waliwo ekibinja ekikulibwa mu kiibi ne waliwo n'ekibinja ekirala ekiri kwati omusajja oyo in fact tujagezaako nnyo okumusika tumuteeke mu kamera ku New Uganda ebanaabanga bajjeeke tujja muwolereza okitegera ya erinnya lyo nalisomye era nalitegedde kubira salute. President wabagamba nti abantu bano abapoliisi byebakola tebabyagala kyategeeza kitegeeza at least na komando omugwe natunulidde ne mulabanga element eyo okukuba abantu eriyo waliwo ne twaberedde ku kisaawe ekyeri bakubye tiyagas. Omusajja ono kamera tezamutunuzaamu naye nga mwamulabye ng'agezaako nnyo maybe tayagala kubina ebyatuuka kuona omukazi ow'ekavulo okumutuukako. Yabadde agezaako nnyo controllinga abantu baneno abasirikale ababadde bagira yagezezzaako nnyo okuba engaginga. Okitegera tiyagas we yavugiddeko eyo venue nga president atuuka namutunuliza nnyo omusajja oyo amaaso kubanga ye yasooseewo ku ground. Okitegera ye yasooseewo naye there is a way he was handling pinga alinga ng'agamba nti frustration ngali ku frustration. So njaga twetegereze nnyo ebintu ebigenda maaso especially oboze ku ground kuneno ng'oli awo ku campaign tuyogenda kulaba ebintu bino nti mulimu elements bbiri. Abatukuba ne bali naye bano abakuba bo balabika balina orders zino ez'amaanyi ennyo maybe zino zive eno wa first son oba simanyi side kyeyagala okukola kyeyagala okulangirira state of emergency simanyi side kyeriwo ku protecting yagala gamba nti no buyinza tubuweeyo. Nenze nkugambye mu trade muno mulimu gundi bbiri element bbiri mweziri nemu abo abatukuba mu security forces mulimu element bbiri era zonna zibeerawo kuki zibeerawo mu trade. So kino ekintu kino ekikubisa tiyagas mu Buganda baagala kutapinga mu busungu bwa Baganda eri side the anirule side egamba kakati we tubakuba tiyagas fe tulangirire state of emergency tutwale obuyinza obaki eyo side weeri. Then waliwo nene egamba bannange tukoze ebikolobero bingi nnyo ICC tulaba. Okitegera uzinensi always mixed feelings zibeerawo. Bali abagamba kakati ICC tugamba kisenga fe tunabeera mu buyinza ICC tukibolo gibeatinga you cannot beat them. Wabula nze nkugamba ekintu kyenkakasa kiri ekintu kimu nti buli kikolobero ekikolebwa teri atagenda kubeera hold accountable taliyo. Buli kikolobero kye bakola we are screening everything. Okitegera buli kimu tukiprofilinga buli kimu. Nakugamba nti international community mweri mukana akalulu mwalabi kati gundi zatandise okuba ku DW African News ebintu ebigenda maaso batandise okubikuba walirabe ko campaign ekubibwa paka ku DW ku African News kona especially zino gundi ze bagenda bakola. Yes zatandise okulabibwa. Nakugamba international community eri mukana akalulu era buli kintu ekikolebwa they are personally going to be held accountable. Buli musirikale yenna akuba tiyagas akuba abantu these are crimes against humanity. Gino Museveni si yagiwozesa nkiddamu kooti ya Museveni si yagiwozesa. So we just comrade kyolina okutegera ekintu kyekimu kyolimu otegere nti olwanagana dictatorship olina okumanya ddi weebayigonze ekivaamu then weebuuze lwaki tiyagas onaakuliwa nnyo mu Buganda region wonaafuna answer eyo. Bino ebibuuzo bino bwe bitinze sibyagala somesa abaana bakulaminga njagala nnyo nsomesa omuntu ategeera ekintu ekitegeera kubanga nabagamba nnyo diringa ne dictatorship era nakugamba nti eno dictatorship egwa either forcefully or peacefully. Olaba elements za force nga zizeemu omanya waliwo side yaba anirule egamba nti kati
senga tufuna waneno chance they are trying their luck okulaba nti tebatuuka mu kalulu kye bagezaako okukola they are trying their luck okulaba nga tebatuuka mu kalulu wabula thank you his excellency